Joyce Bagala yamiddwa card ntwatwa wamukozeko interview jeri Kasuku live but tunashoba chade hard line enchancha azazambali Blasio Mukasa kakati ngovude ku hard line Joyce Bagala bamumye card olw'ensonga nazo zebawadde ekibina mbanga tagwanidde onaku lwaleero I've been informed reliably I've been informed that what mbo Joyce Bagala ntwatwa avudde ku kya woman MP tagenda kwesimba ku kya woman MP akirekedde o minister Nabakooba azze kwesimba ku Mityana municipality ekya Honorable Zake Butabi Francis agaka gwaogego ogawulidde wa Bagala avudde ku kyabakyala kya woman MP ekya Nabakooba azze kwesimba ku Zake Ntambi public down na nashie gwengo ina gali kusia jukira bulijjo Zake akubono Bagala ebo bipozo liwe Mityana ata ku kyalo bankubidde simu kuva mugende Mityana agali ebukanaga handa kubembutu ye ground egambe etakuzaake Zake akuba mujja kunyiga abasinga abasinga muli ku TikTok ali nayogera amazima goli wa Mityana nanti bajja kunyiga anti abanyiga bali eri mu Buwalabu tebali ku ground abasibe ebukanaga Zake alino kwongeramu amaanyi bagambanga musomero pull up your stockings ngaga mwana mugezi naye mbwasibye nnyo Kampala abeera nnyo ku live okwo ne ku mikolo nze badde simanyi naye decision eyo wabanga Bagala gyatuuseeko suicide thought politics biba bibalo calculations one obalabalamu obeera nga gwe Joyce Bagala nga tebakuwadde card woman MP ba district number nene nga mu race mugenda kubeeramu wa NRM gwe bayita Nabakooba mugenda kubeeramu no gwe bawadde card baye Mukisa na bossa bamuwadde card naawe nga muli basatu waliyo n'abalala mmanya obukka n'abalala kati muyinza ogenda mu split vote mu ababiri bulune bwawuka gwe Bagala ne na bossa namugenda mu split vote ndi singa babadde babiri Nabakooba n'omukumwe mwani badde musobola muwangula nga omu alina emitwalo 3 omulala alina emitwalo 2 kati gino esatu musobola ogigabana gumu kitundu naye n'asigaza ebirije so split vote eyo Nabakooba abalya kati Bagala basobola okukiraba mu mbeera eyo n'atagenda mu eyo race jukira district nene naga kati Kanumbe municipality ntono naye wabanga yasazawo decision eyo yebuuza one ekiba kiyinza okuba nga kimutanudde how popular is Zake unpopular kati awo wabanga ali unpopular Zake kiba kimulidde Bagala asobola okwangula Zake baba alonzi bagamba oli nga wali gwakwatibwamu yayitira nnyo ku taata ate ne kadi ya taata mbu taata akoze emivuyo mingi wenawulidde simanyi siriweeyo gwoweeyo wano wetulaga abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo ennyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel.
Akumma. Olokubanga okujja kwa Vana. Okujja kwa Vana. Ndambya wetanga kwa Vana mbula live band lero. No? Ndambya kubanga amasimu okufa obufi. Nasula ko wano nga nswami. Nga nswami ani? Bwe yasema. Era ntambya singa obwenzi ku nsi kuno. Ani? Bino bigendako bitanaawe. Abijo bita byangoza byakwogera. Welcome to Shalom 256. It's happening bwe tugamba. Hey, kastori ekigamba is happening. Ngoma yo ku Shalom 256. Masi manyi. Munanteekanga misala. Abedde twaga bendeda kwetu. Script. Script mpola mpola. Tambira. Omwana asalira wali bwana. Ngato avanga kwa Vana. Yakubanga amasimu agokumu. Ogamba Ntambi Jamiru. Ntambi Jeremiah Ntambi Balukeza. Oba mudde Ntambi ow'ebikonde. Atali amanyi oyo. Abatana subscribinga, please twegatteko. Twageza abasubscribe 2 Thank you so much those who have subscribed. Bali abebiri kanago abagamba ba subscribe. Abantu bajja kweri. Era sibamba kane. Kati bana abalabera ba subscribe. Abajja banajja. Choba lo sifero yakulemerera. Buteguya abantu. Ndombe uya paka na semitwano ngeta atilisi. Banye subscribe. Nabagundi likasunga celebrating emyaka 5. Nganya yakeranga please subscribe kasukula. Mujjukira musajja wa nekata kyasobola. Yatuuka. Atano okujjukiza abantu. Tusasira kasuku mu gonvu. Erumugoya mulwadde. Rumugoya. Naye tusaba abenga ate Godfather aterera mpola. Eyakanda bokusosenze Shalom Haddad Kawesi. Yakava mu kamera go basiba COVID. Abadde mu court nga ajiddwako emisango. Enveza wasadde mu buno bugundi bwekiro. Senga Nakalembe yanzisiza mu court. Enviri ziri muki? Ngwezireke zizo. Hako gasiba marasi Ntambi. Bwe akuna manya Frank Ntambi. A social critic, a political commentator. Lero Ntambi yagatukanye. Before we start. Bujo sibo ngamba Shalom, don't use emotions. Ntambi sagala kwese emotions mu interview eno. Okay. When it comes to Nadaku politics, financial nope where you are affiliated to. Njagala o commenting nge political commentator, a social analyst. Sagala Ntambi o ensongo zigaye nga bwe kubira side emono kuboliwa nope. Njagala ensongo zirambulule ngezi no kulambululwa. Inshallah. Tutandise. Yes. Bwe twagala nako yatibye kutwadde ku court kongula. Kulike emisango noluta lukendedde. Chikuyambye ko salon buto. Bweze wali wansanze nangamba Ntambi okoze. Okoze byose nange mbese kwetegerezanga. Kubani ebadde mu town yawo. Osaze olubuto. Nanga Ntambi okoze musango. Musango. Obla ngeze ko mu town yawo mbali nabe ngenda okugula. Dukiro onosoka nonya parking. Ayi no tambula ngo Kampala mufu. Bonge nani wanotole okuntwala wano. Mbadde ngenze ku Majestic wa Junior. Wa Junior. Kati parking ngani wagulu. Ndimeta studio parking area awo. Ngaku top pub. When parking webocheze embuzi mundawo katimba. Ka distance okuva awo paka ku Majestic. Okukirira buli omu abakulaba. Kali nga buli omu kulika eruzira balengera ekibuto. Kulika eruzira omusi. Antwalo kala dabuza. Omutwe gulinga gwe mutwe gwe. Gema mwage. Tele achogedde. Kasuku yakedde okumanyira. Kasuku amanyira bayirawo. So nako lwalero ennaku z'omwezi 2 October obakuwa bail. Baba court bail? Ebapa court bail, bondi baya police. Bakuwa court bail. Bona okuddayo lero nga 2. Nga nina okuddayo lero after 5 weeks. After 4 weeks and those are 5 days. Ogenzeyo lwalero? Ngenzeyo. Omusango gubadde gutyo omulamuzi alabise banywa beera busy bali mu campaign kati. I know. Ne omulamuzi obutalabika basinga kusumbwa bano abakyaliyo. Akyali mugundi munda. Ayewe kati nti waiswaze nti omulamuzi taliiwo. Kati gobera ngo oli out oli ku bail ne wabulawo. Gojja. Gwe ngojja ngoddayo. Nga badjaninga because bitya. Yes, naye at the end of the day ekintu kibayita omusango ng'ogwinanga fayiro tebannagigala bati. Kibi. Fayiro bayina ogiggalawo. So window gye baatuwa mwe baali balowooleza nti maybe omuvunaana n'omuvunaanibwa basobola okutuula, basobola okwenoonya ne batuula
ensonga ne bazimalira wabweru awa kooti nazikwata kisajja kikulu ne basaba kisajja kikulu. Procedurally you have to ask leave. Nemusaba kooti kibayita leave bani either gwe naddala gwe ya accused lawyer we asaba court leave, then nemugenda leave for reconciliation. Leave for reconciliation. Bayo ngakwadde police gundi court bail. Kati musaba leave for reconciliation. Ne mutuula bamala okutuula bye mukanyizaako katugeze abadde anvunaana nakkiriza okusinza bimba mukanyizaako bya byanjawulo. Oli ayinza okugamba naye omanyi omusango guno ngukumaliddeko ssente nnyingi ze zinnoonyeza ozimpe zentaddemu kibeere nga kiggwa kyota costs. Costs. Omulala n'agamba nze byondebudde singa ogenda n'obimenyawo byewayogera. Omulala kikugamba kisinziira kati bimba mukanyizaako byemuzaayo mubikanyako then akuvunaana naddayo ku poliisi nakola kye bayita additional statement. Adda ku police ku court ku police gye yaloopa ananonya IO ali ku musango investigative officer nakola additional statement. Katulire bya ddiini lubowa katono. Hello sakula wudi atwaliddwa naye nga agali mu nkubo nti agenda kutwalibwa oba nadde waka musajja bato. Kale kati kangenda kuddamu kubireko badde ndi kumpeewo katono ngenda kuddamu kubireko kale nga bibi nga bibi nnyo byempuli ebya ddiini batya lubowa sokoddemu ombuuze biri ngenda kutwala ewa lubowa obadde okunyonnyola nti anakola kino statement complainant ko mu criminal wantu ogera ku criminal. My case has been a criminal case, Uganda versus Frank Ntambi. Eyakuwa wabira yabeera complainant tebadde civil. Civil bye bino nti nno njagala ondiyirira obukadde 5 bali bagamba nna mukasa. Yes civil. Ebyo webityo njagala onkolere bwekiti mubeera crates of individuals ne kati wano criminal emisango gy'ensi nti omusango ng'ogwo gwe mbaliko kwa computer misuse simanyi bikigo gwa gwanga ngumenyi sebe gwanga yali bali kuvunaana nti mada ose Uganda versus kali jiri criminal ne obera bubbi ne obera bukiji ba criminal naye kati omuntu akuvunaana yabeera witness mujulizi yabagwinamu interest kati omukanya naye ngagenda kola additional statement nga IO agiatashinga ku file agisaba wa state yukira baya jimu wadda state kati state nga yaba nayo kati waba additional statement IO asaba file neddayo n'atachinga kochi additional statement ekoleddwa nti omusango ngujjamu interest tukanyiza nono tusetolinze kakati bwe mba muzeeyo mu court nga bwe kibadde olwaleero file yange badde ebuwetinga nga zinene wabe kibye nakola screenshot sizo kambadde mune chakambadde mune msango jena kola nga nkyali mu lubuto bannange nanjukira wandika ebintu biwanvu kati babi wango badde sako file nene ngeri nyange y'omutemu leta ngeri nge ya terrorist ngeri bwe kati ne watashina nawo girabyeko njirabyeko nagange leero file yo ngamba no ebalu kaza weyini Ntambi kakati additional statement eyo yeyamba kati lawyer mbadde ne ba lawyers bange bali Freeman freedom Haruna n'omwami wali omulala oli meya gwe yampa mu yannyama awo nga bibagamba basaba omulamuzi fayiro eggalwe olw'ensonga bano bakkanya ne additional statement hiyo weeri kati state yejjukira yaba n'amaanyi awo state yaba n'amaanyi kati naye jjukira guba criminal gwa Uganda ngakkiriza okusinzira ku additional statement eyo nga case bakola ki bagiggala ng'omulamuzi awandiika wali kibayita judgment awandiise obanga awandiika onnyonnyola ekibaawo oba ekibaddewo kati awandiika naawe ensala n'aguggala kati wajjukira abeera ku laptop wali kati judgment ekyo eyange efuluma nkya ndowooza kati weefuluma bweti teri addamu ku musango ogwo oba nayo eggwe oba looyawo bagikuwa
teri addamu kwogwo musango guba gugaddwa kalabaga akuzza misango mipya naye mbagambye sigenda kuzza musango nagu ne baseka ne bagamba tokawa no obeera hano oli mwetowaze mbadde naye tukulaba we watch your videos bichibi kale nga tukuba mu lwali ne bagamba mbeera mukambwe nnyo and you have your other friend with fat lips that one anya akyogedde muguleko omusango omukutte erinnya so wentyo munnange musango gwange ne guggalwa wabula ntwala okwebaza abantu bugaddwa etegeeza kati twogera ntambi omusango guweddewo omusango fire gaddwa tewali anvuna akuvunaanwa azipanawo ndi ku clean sheet ng'omuntu ng'obadde olina red card empya ne giggwako esatu kati biweddeko byonna ndi ku clean sheet nina kuddamu kulinda kutema balala kola misango mirala gyo tegyewalika umanyi lwaki tegyewalika n'oba togukoze shalom oli muntu nga kulinamu interest asobola okukuyunga we call them Trumpton charges ng'oli wano oli nga yakwewerera olumu nga positive energy yo ya shalom ekyo kiri mu space yanka tulina bannaffe abalooza tuli mu spaces zaabwe yalina okubaawo tubalina bangi kale asobola okujja n'ategaawo ekyasi mu lujja lwewamu lwaka oba okitegeera bibaawo kakati awo kyegamba nti emisango tagikola ki naddala kati ffe namu abali eyo abali ku mulimu kasobeera ng'oli anyway nga wali competitive tebyewalwa oba bisuubira so kati ogwo gukyagize katulinde emirala but inshallah tujja kuba tubiyitamu mpola naye ntwala okwebaza kuno wammanga abantu bano omusango gwantambi guwedde yakatwegattako abantu benneebaza number 1 kambave namu odo okusinziira efforts zaabwe number 1 nebaza omwami oyo yava nno mutiana eyo bulabira bamuyita Adadi Kawesi Samira Mulimbi yava mitiana komanse wapawa Samira Mulimbi so mukama wange ntwalo omukisa guno okwebaliza ddala webale nnyo efforts zo zonna amaanyi go gonna advise yo kuswagula kumobilizinga kukola tuyagayaga n'omusango masimu bichi panali wakola omulimu gw'amaanyi nnyo nkwebaza nnyo muganda wange wawatali gwe simanyi Katonda ntaddewo omulala anti kyengambye tisimanyi kyalibaddewo okitegeera naye waliwo n'ababeerawo naye nebiga kati waliwo bannaffe abali eyeruzira bangi naye nga babulamu just element y'omuntu nga oba okitegeera so muganda wange nkwebaza nnyo nebaza owookubiri muganda wange Kasuku kukuwaza banga sema musajja wange oyo naye ajja kuwona Kasuku mwebaza nnyo naye era yateekawo embeera yonna batamanyi Kasuku alina characters personalities za mirundi ebiri waliwo abamanyi ono wa kamera era nze n'omusango gwange nga wegwali abasinga abamanyi wa kamera kandi n'omusango nga wegwali nalaba mu video nga nvuddeyo nga abantu balaba nga abalaata ffe tugenze kunywa bbereya waffe biki abamu ne bamuvuma ne kati nze amumanyi manyi ne kye yakola so muganda wange Kasuku mwebaza owokusatu nebaza omwami gwayita Papa Misach Semakula papa oyo musiime yabadde mu reconciliations ensayiseganya kusaidi eyange nankwata ku mukono bwati nangamba jja tugende twogere ne bali ngeri ekisajja kikulu papa Misach era nabo ne bakasaba alaba nti yazze bamuwa ekitiibwa ne bagamba kale katutuule twogere okitegeera so Papa Misach mwebaza ate teyakomaawo n'akwata ne muka waliggo papa n'abaako sente zampa okuyamba ku mbeera eyo bali banteereddemu owokuna nebaza omukyala bamuyita Wesibadde bibedde bitya Wesibadde Queen Shiba omukyala oyo Shiba nali saagala na kumwogerako paka nga busimu kiwedde kati saawa zino nsobola okumwogerako kuba yali yaŋŋamba Frank leka yimale okukola ki okuggwa nalaba mukubidde nalaba abantu bangi Shiba nga tavaayo nze yasooka n'omugamba omanyi sirika abantu balowooza Shiba tayogera ate nga yasibizza nga nsibizza atya mukazi wattu okitegeera naye Shiba oyo nze yampirako neewuwe naŋŋamba sooka olye ku kyemisano okkakkano sooka onywe kacaayi sooka okole nga nnyumiza emboozi okunzija ku bino byonna akwerabizeemukko neerabiza
n'aleeta draft ne tuzannya n'aleeta chess ne tuzannya n'aleeta amatatu ne tuzannya okitegeera okugezaako okumbudaabuda nga buli lunaku mba sigenze wowe akuba essimu we nali eruzira nga kubira ne constant ki ekiriwo muzaako kikitambula kitya we navaayo na bannaaje ate naye nampa ku ssente wali mu musango wali ku bbeiro ni wano mwene embeera gye mbaddemu nakwata ezitali ntono so mukwano kiba kalungi wootabadde kwagala nnyo weebalire ddala n'abawagizi bo bashibaholics owokutaano General Zamba ne ghetto storyteller yayima gye yayima eyo mu America nankubira essimu naŋŋamba oh my nigga I thought my Frank okola badi but the mind is a stunt. Oh shit. Kumbe it's real. Netunyumya nena akwata mukawaligo nankasukira kiyankasukira nakye kitali kitono bana batano banesirabira abantu abagundivu kujja Kimbowa kujja Kimbowa babale kunzijukiza wali munda nze mmanyiwe twazunganga kujja Kimbowa nno kujja Kimbowa kuva ku ndinno statement yasooka reference bajiwanise nakwaneroya nampaloya yasooka nabiranga mpa ku center awo giraboti ate kujja siweddewo nayongerako endala musajja yalina omutima oguli golden kujja Kimbowa nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala weebalire ddala ani awo Saloma abamu gwo bajjukira Nalongo Kitone mukwano weebale nnyo Nalongo Kitone bambi mukazi watu kunaku lennyini olwo bantwala ali bweru mulaba adigida ali bweru sinna bweru wagwanga emizimu gy'abajjajja bejamukiriza okwetaayo mukwano gwange oyo yajja kunaku olusooka lebantwala mu kkomera n'alwana nebigaana nangamba ntambiguma najja mu kkomera najja ku bbeiro najja natekawo embeera nga byonna nawo obimanyi emiti osobola nakubanga tubyogera wano so Nalongo weebale tiimu emboozi mukati yonna Faruk Sakozi Nambeemo Davikomo Dankani Mzeimawa ne nani ona achaza wa malaya Dayas kati akogedde kachi keka muzikizanga nga ndera bidde achaza wa malaya Dayas warugembe abo nabo mbebaza bannakantu bonna bannakantu fraternity abayi bannamawulire TikToker TV stations zibukedde NTV Spark TV NBS yajja balinako akadubudubu abwenna abateekawo embeera omwami Stanley Ndawula tumusaasira olw'okufiirwa akaate mukwano gwe bambi yafudde tatya bannange nabadde wano nesakoze ejjo nemulaga netwewuunya nkwata zubeedandabasimu akasuku osaaga nemukubira direct ne tatya ate ze lwina mulabanga mutajja mulaba nakubidde tatya yennyini essimu bagala mubuuza ofudde oba naffe tuba basiru bagambye omuntu afudde ate okuba ku ssimu kati nakubye ku ssimu ya tati nange kyantuka ndabo gyali mubuuze nti gundi ofudde nange bambikirako ankwange nali njagala nonga ankabuga nenkwa ku ssimu ye kati nange kyekyantuuseko ejjo so bambi kitalo nnyo era gikwa nangamba mbu afudde bambi tata yatufuddeko kitalo nnyo kitalo ddala tugakungubaga leero tugakuyayaawo tugakuwandiika mutano okungubaga bajazi kwenda kunza ku lwakutaano kuba lwamukaaga namisindwa eyo osajja ye busoga naye nga tusaasirako bonna bannamawulire tusaasira aba investigator TV mwami Stanley Ndawula tugume n'abayaya extra residence mwenna ekyo nnaku nnyombo ate afudde ate dino bo waali mu kkomera ala akuziika mukwano gwe so annamawulire twafiiriddwa munnamawulire omukuukuutivu nno ddala with 20 years experience yafudde netwa mukama amulamuze ekisa so nze ku side yange bambi kyekyo namwena bambi simenye mulimu n'abalala abaweereza ssente nga tebagala kuboogera mulimu n'abalala abaweereza abantu abamu mbadde siswadde buswazi abantu tebagala nnyo kamera aba tebagala Mama Fiina yatuweera ddala ssente ekibiina kyange kya National Unity Platform kyempagira okutandika ddala ku president yennyini Bobi Wine Secretary General Bongoya omwogezi w'ekibiina Joel Ssennyonyi n'amyuka omwogezi w'ekibiina Nubianili meya addako endakawa Nubianili meya Mulyanyama abantu b'e Makindye East muteeka akalule wantu awa
mulya nyama ali aho bonna mumusindike mu parliament akoze omukyala Zahara Luyulika mama Makinje West abantu Makinje West mbegayiridde mu mpere Zahara byonna musinye kuwa mama Zahara mu muyiro obululu mumumpere omukyala Joyce bagala ntwatwa naye yanyamba nnyo nyini ddala bani badde embeera bidata baba byobufuzi bakansozi baffe Council Luyimbazi na Lukola Council Luyimbazi tweyanza Freedom Haruna Council Freedom Haruna lieda aliannemu kwata yamaliriza ensongo wa leero ne council ono omulala bana erinnya lya council oyo limva mu mutwe mukazi musajja wa oli council nsibuka Haruna ono e council kakati gwe imagine awo wona abantu abadde mabega wange Shalom 256 waliwo omukyala ali eyukke bambi yampa waliwo abakyala mu Amerika bambi nga basatu banna Ben Bagio Nyombi banji abakola omulimu bannange mwebale nnyo mwenna Council Simon yes ye Council Simon Kagwanjala Simon we Makinje kocha mwebale namwenna abali gye muli n'abatwagala mukyala wa Ntambi yali mukyala wa Ntambi yali mukyala wa Ntambi lwekyo bagenda bulungi ankunda praise tukwebaza yali mukyala wa Ntambi shebadde genda bulungi nejjebbi tukwebaza naye yajja ku kooti nayamba ne t-shirt nayamba ne t-shirt kati ezo mwaziteekawa sima tujjako ekifaananyi nedda bajja kunzira mu bastereki buli alina t-shirt ya Free Frank Ntambi bukubi gitereke kuba ku kyendabyo olwaleero kiza ku Dini Lubowa fe abali mu mawulire abali mu buntu so amaze bebaza langa support tujje ku story ya Dini Lubowa sponsor asooka bina bannaffe aba Smart Access balina products nga frozen matooke frozen cassava frozen sweet potato frozen insane frozen beans katunkuma vanilla maganjo na buli kyakulibwa nga kye Uganda wano bakikutuusako ku doorstep mu Uganda kiki okuluji yenyini oba oli awo nga bakonkona aba Smart Access tuleesawa n'amatooke go tuleesawa n'ekyenyanja kyo kino ekyo bakitata smoked fish ekyenyanja ekikalirire tuleesawa n'engege eyo tuleesawa n'oki so bali mu ggwanga erya Canada so ebitundu bya Canada byonna bano bakutuusako products ezo ate nga balina ne catering services nti oba oyagala nga olinayo omukolo osobola okubeera nga obayita ne bawa abantu ebintu bino byennyini bakubire ku namba wali Canada yes kuba ku namba 437327894 beba Smart Access mpola yes nga tunanga na mustoza fendala a breaking news yes Dini Lubowa sava nabiye kamuli nga baga akwatibwa yes kaliva kukwatibwa mbaddewo siba makindi oli mulalo bamukwatiddewa kamwe n'okulaba gwe kandabe wana emisango mama gundi badde ngi savings musajja tujja bamuguddeko bino Dini Lubowa sava munamaliye munnaffe Dini mbadde nakava mu omanyi yaffe badde closed twadde mu closed tumba muri mu reconciliation bikite mutawanyanya ate mugene mbana abatuula ukitegeera so ffe twadde mu closed chambers badde mfuluma bwendi Shalom genda ku motoka patrol satu kuliko ab'amagye kuliko aba uniforms za police za black is it black or dark blue ezebibombola kuliko abaleya kuliko abambadde mask wanji nga balese musajja wange bamujjewa era wandabira nga Ntambi wuya mmanyi nembagamba takikola akaze kyako kumpinga tenga nakamaliriza omusango gwange nensuka nenekweka mabega y'emmotoka bwendi kati yeba mututte manyi kati fe batwala banzi ziri coats za mirundi ebiri kati waliwo nesookera ddala wagira wansi batera okutwala bana aba apa abatujju bamutadde bamujje ku gyakolera emirimu gye bali studios kakati baleese ab'amagye ne security personnel abalala ne basala enzigi nga yegaliddeyo aganyo vaakyo
munda mu studio nibaleeta obuntu obusala mbujukira ku mugenzi mama kirumira obujukira ku kirumira kati naye abadde agaanidde naye ng'alina enzigi nnyingi luno luddako ne bazisala zonna ng'agaanye ovaamu Dini alina BD nze mbwa amawulire be nnakalaba bonna mu ggwanga Uganda bonna bagatta abali ku online abali mu mainstream abali luddawa abaagenda abaafa teri munnamawulire alina BD nga Dini Lubowasaava mulabe edduka ogenda mu lutalo n'aka kasajja nga yagalidde munda akubira looya we ate looya nga alina amasimu gaakuba agamalayo nno nago omanyi sikafu okubanga etandise essaawa nga 2 nemala essaawa 2 ng'aganye okuggulawo ng'aganye basala bamasimu bano we bajja bano we bagira finally bamuvuna ati nda first place in the first place omulimu gwakola gwa mawulire naye engeri gyakolamu amawulire g'eddiini yanjawulo okuffe ebyaddala Dini yayingira stories ziri ezimalayo ezitiisatiisa obulamu sijja gyogerako eyo gwolowooza nti munene amugira bw'ati bakipapula n'akwata n'amegga n'atuga ezo zaalimu zabaddemu kakati mu bimu ku byempuliddeko simanyi ku byempuliddeko awo nga nange okutukulya eno sajja wange abadde nsonga ki ddiini wange ngenda okuwulira nga mulimu stories ze yakuba nga mwalimuko we yalumbira executive director wa UCC obiwo nyombitemu naye nga musajja watuba yali alwanirira mulimu gw'amawulire nti alwanirira ffe nabo balina radios tebagala biwe bityo okitegeera kakati oba yasukka ensonga ne zirinnya enkandago we zirinnya ne batandika okumugamba bagenda kukwata ne bajja okumukwata mb'ogwasooka kuba wano ku charge sheet eno ogiraba yafuluma nga 29 September omwezi ogwedde that was last week last week nga kuliko emisango gino Uganda versus Dini Lubowasaava kati wano nasooka emabegako koali ntegeezeddwa ngenda kuwulira emisango wano ngala sooka nkuwulira story ntegeezeddwa ebintu we byabijja nga bagenda kumukwata ogwo ogwasooka nasooka n'agirinnya enyonyi ey'oku ttaka n'ayambukako wangulu n'akwata ewa anko anko taasa goes to school anko taasa abasajja bano baali bakambwe nnyo nti bagenda ewa anko anko n'agamba tulina okugoberera amateeka ng'agamba Dini kiruma ky'oba okola bano basobola okugenda nawe noddayo e Kampala ne weetondera omusajja okitegeera ensonga ne ziggwa n'ogenda ne ku police because UCC ina police yayo unit number ogenda okole statement biki ensonga ziggwe mbwe yakomawo e Kampala n'askipping nga teyakola ki teyalinnyayo teyakola na apology teyakola ki okitegeera kati ekyo ekyamuviiriddeko mbu obuzibu bino mbiwulidde ku kkooti nga wensika bwe nti obutuufu bwabyo simanyi badde ku kkooti olwaleero so babadde boogera mu luvuuvuumo saagala nange ate munzizeeyo ate nkugambye owekitiibwa omulamuzi fuliddeawo ku kkooti leero ennaku z'omwezi nga 2 October onaayogera kino onaayogera kino nange neŋŋamba we nange nja kubyogera nga babadde babyogera then nga wetumanye ekituufu owekitiibwa I'm also uncertain if that happened so egimu ku misango egiguddwa ku ddiini wano kweno charge sheet yafuluma 29 lwali lwakuna oba kwaliko bino wammanga Uganda versus Dini Lubowasaava Muganda by tribe chief of strategy and journalist at TV10 gano mazima resident of Lungujja Mbuubi zone Rubaga division in Kampala district nga mulimu bino count 1 statement of offense installing
and operating online TV broadcasting apparatus without a license issued by the UCC, contrary to Section 27(1) and 3 of the Uganda Communications Act, Cap 103. Wulira no wano, gwe Shalom wulira, gwe Kasuku wulira, gwe Megatron wulira, buli alina YouTube channel, wulira omusango guno. Offense 1. Installing and operating online TV broadcasting apparatus without a license. Particulars zaguno, Dini Luwasaba and others still at large between November 2018 and 26th September at Lungu Jachobe Zone, Rubaga Division in Kampala District, installed and operated an online TV broadcasting apparatus under the name TV10 Ganomaji Mazima without a license issued by the UCC. Tewafuna rukusu wala license akiza operating online TV. Ebadde TV YouTube channel. Ngabo bagita online TV broadcasting ibichi. Kati channel simanyi. Awalala count 2 broadcasting without a broadcasting license. Kataonawo ogwao contrary to section 28(1) and 2 of the UCC Act Cap 103. Dini Liwo and others still at large between November 2018 and 2017 broadcast under the name TV10 Ganomazima without a license and issued by the Uganda Communications without a license. Then count 3, disobeying lawful orders of the Commission contrary to regulations 46. Dini Liwo and Ebali Abala Berunguja because Ebitia Kampala District disobeyed the lawful orders of the UCC contained in a decision of the Commission dated 22nd August 2025 when they continued to broadcast without a license issued by the Commission, refused to pull down content earlier published and refused to retract statements earlier made against several complainants to with Alex Rutaya Mukomazi Post Bank because of it. Kati ndowooza musajja bakola show sheeyo nga mulimu babalumbi bwaba complaininga. Kati wano muri concert nagamba nti bano bibadde boogera bino nti naddukira eggulu. Yamugamba je tonde ali retracting doza tiyakola ki? Yabikola. Ne bayishuwinga court order because ebite ne bayishuwinga okumutwala eri n'agaano genamu. Obo kitegera kati awo wonna jeje ku misango egivunaanibwa munnaffe. Tetuyinza gamba nti no ali guilty. Ate sola gamba nti ali innocent kuba ensonga ezo ziri mu maaso g'omulamuzi. Kyovolaba nti abakola omulimu guno ogw'amawulire when it comes to reporting balina okukola bwekityo naye osobola okusanga bali oyo ntambi abadde avumavuma nnyo abantu okitegeera gumusinzi naye wano bakutaddeko tekitegeeza nti lino liki oba okitegeera so ne wano tetumanyi oba ne zino charges zistanding oba okitegeera oba yanyiiza Idi nawulidde mu ŋŋambo kakati nga wepulidde mu ŋŋambo kiraka yanyiiza Idi Obi sajja wattu era mpulidde mbu ayinza zirungulayo sabbiiti nga 2 kumere mpulidde mbu otukoledde sheeno sawa zigenda wera mwenda bala kyenne limu ensiri eziruma emisana sawa zigenda wera mwenda tunamanya oba nabeera successful okufuna beyiro kyetumwagaliza nze kyemwagaliza afune beyiro awuze mpola nze omuntu yenna ng'akola omulimu gw'enkola nga guno ogw'amawulire niwe mba sikwatagaanikaniriza eddiini twagendako mu lutalo naye mu biseera bya Jowero Ssennyonyi ne tugenda mu lutalo lwa myezi ng'egyo ng'esatu n'eddiini twekuba ne twezzeeri naye waba afunye obuzibu buno sisobola kuseka statements z'abadde akola olumu zibadde zirumba n'ekibiina kyange naye wano ng'ali awo sisobola muvaamu nti banne batwale bongereyo kubanga naffe ffenna kisobola okututwaliramu tetulina kukuleka president setting bwe mu mawulire oba okiraba so tujja kusigala ffe ng'abamu tubanja okuteebwako okola omulimu gwo ogw'amawulire okwanta twakolanga unconditional release of Frank Antambi. Yes so Dini musajja wange onalabira message eno tuli wamu naawe oveeyo okakalabye emirimu gyo biggwe tusaba biggwe mu ngeri sponsor ne baanyizizza nabo batowolokoke batowolokoke
batolokoke Shalom kuba te batatowolokoke musajja affe eddiini kijabba kirala nnyo bannaffe be tulina olaba tusaako sheeno be bannaffe aba Munowatch eno ku mitwalo 3 egya Uganda osobola okuba nga olaba VJs ba Uganda bonna exclusively ba VJs bali ku Munowatch banange mu abali eyo abaganda bagamba layisa gwera mu bbeeyi bw'ategenda ku Telegram zo twazikuba zaavawo naye kati waliwo abamerusizza bu website mbulabira kwanya website ffe tuwe nusu 10 oba tuwe 2,000 ng'abaze mu rapport yafuna abantu nga 10 akubadduke ba VJs balina exclusively bali bantu amwanga ku content waabwe n'olw'ensonga eyo kulwa obutakubba sendi kulwa service ennungi obwesigwa n'ekintu ekirungi subscribinga naffe aba Munowatch ku mitwalo 3 omwezi olabe ba VJs bonna VJ Junior kwali muzimu ko movies zali n'empya kuliko ka sedi kenda wakaita Echo 3 tonna kamalayo sina kamalayo ka butundu wa 20 kuba kalabidde ebbanga Echo 3 iri yali Tempest nagimaze Tempest kati no Echo 3 yo ya Kinamaji mugende mugirabe VJ Junior yagitudde mudda ke ka sedi akalika katambula Stolen Girl yagitaddeyo Primitive Vogue eri Prison of Vogue eri Warriors of Hitman Agent 47 twakakomezaawo musajja wange VJ Emmy naye gyali butereevu nnyo Prison of Vogue yakakoze Scott Adkins Junior yakakoze ne Emmy yakakoze ne Witchboard VJ Emmy agikoze VJ Jingo Veteran Guns Up agikoze A Line of Fire agikoze Nobody Zombi gyeziri Insight gyeri ba VJs abalashawo kan gyali ICP gyali Kevin gyali VJ Tom Chris Street HD Danny Disami Ivo Ismakel Itoke Mox Muba Eddie VJ Case Vigilance VJ uliya inayo chewe kandabe Hidden Figures gyekali ne Reverse gyekali ne Strays gyekali mu VJ uliyo inaka film koleta Wall to Wall tena kuchisenge aba bana ba Forex Trade ba Nicholas kalinza ko VJ uliyo so Munowatch be muko ebyo bivaaye waffe ku mitwalo 3 abalina amasimu mu downloading app ya Fesaba zonga togirina genda ku Google Play Store to downloading genda ku App Store to downloading genda ku TV mu abalina Android TV zo to downloading mu abakozesa website genda ku www.munowatch.com embere ebirenge tambula bulungi so nyafu kavyo kenyaga tuzanye akamukwano gugu yali amkolera pyala nsimukolera nko pyala mukwa obiwo toboko mako family eyavuddeyo yakuza Eddie Kenzo ne bagamba osaaga kwata jebbi kano kakwatwa osaaga wakambwe tugenda kati ku deep stories that have made news ezo nezibadde deep sabode tusose eno abantu public lindako kanafuna muntu ajinyonnyola muntu asinga twanna biteganda katwagala tumanye kiri kitya anko quickly abatamanyi anko quick musajja si kuku eri umbwa kali anko quickly owe makindi awo makindye Lubaga ye musajja yaleta Eddie Kenzo eyayola Eddie Kenzo okumujja Masaka yavuddeyo ne yeewuunya obunnanfuusi obutasiima obukenuzi obulyake obulimba obwa Edilisa Musuuza quickly six Shalom anko bino byenjogera anko sinza nechi anko quickly yayola Eddie Kenzo yavuddeyo n'agamba bya Eddie Kenzo gamba mujeno Chef Ali yamuzaala alimba tekomyoko n'agamba omwana oyo alimba ffe twamukuzaga Eddie Kenzo takulya nku street anko quickly kasoka tumwe uliyeko anko mu bigambo bi kavuyo je byajja sagala mugambe njogereko ku nsonga za Kenzo kinate kyansudde wala nnyo kyamukubye wununu enchukwe anko quickly ku musajja oyo gwogerako Chef Ali musajja yali aswalira ngujja Chef Ali wandika nti yali aswalira ngujja Chef Ali ajja okuba tata wa Eddie Kenzo ulira abuuza naye agache nebuuza naye akyebuuza muzeyi gwe bazike Masaka ye muzeyi yani muzeyi wa Kenzo ekikolashi origin kati Monday brother waliwo omukwano gw'omu Amanda ono abadde anywa omwenge Amanda abadde anywa amuti tumutwale Nkoowe ekyamuzisa enkoba nga lyanywa omwenge bakanye musa tobuuza nze kubanga nze ekyamazima saaziika Monday bwe nawulira ekintu bamutwala Nkoowe
saali neyo nkowe limbo y'abasiraamu yayomba mu kaseera ako nani nemwa kijja kukola ekyo wamanda ekisooka tabadde musajja musiraamu wewe namuleeta bwenti nemwanjulira maama wange tekawo hajati mama ngaleetaani yaleta Kenzo wewaka wewe yabeerera ddala we yakula era we ng'amugjawa genda okupangisa omuzigo ogwasooka wali ku lubiri naye Kenzo interviews ezisinga zonna agambye abantu yakulira ku street wali Kampala street yakulirako street yalimba andika nti yalimba Kenzo takulyangako ku street yabangako ku street kujjako ewaffe wayita street ndowooza Kenzo tabangako ku street okujjako ewaffe Kenzo namuleeta ng'omwana omuto kuba namufuna alina emyaka 9 toyanziza nnyo toyanzege gwatulaba kwembo tuli ku Shalom 256 twaliza muli ekitwe nammwe mwewuliriddeko Uncle Quickly tandika Uncle Quickly agamba Kenzo takulyankwadde ku street tandika okuleka street Kenzo yanzo banga gyakulirako eyewaka obanga ewaka Kenzo gyayita street naye mbu Kenzo gaza kulira ku street abadde alimba ne Chefali si tata wa Kenzo Chefali si yazala tata according to Uncle Quickly eyakuza Eddie Kenzo amujje Masaka nga ine myaka 9 namuletewa aja kiwake wa mama namukuziika mande bamuziika nkowe ekyakanyo muziise ku kijje waka kyali musiraamu Chefali werungujja Kenzo akulira Masaka ntambi sebo without being biased olwokuba mu Kenzo mukwano gwange okubi wange yes wagala mbe open wagala njogera amazima nite kantu balwana Kenzo kantu balwana Kenzo naye family ya Chefali egamba ki Chef tujja banonya naye ekisookera ddala buli amanyi Eddie Kenzo obulamu bwe Quickly amumanyi bamanyi Uncle Quickly buli omwe amumanyi togera Lungujja togera Wakaliga togera Munnateetomo okitegeera buli omwe amanyi nekyeyakola abantu bamuyitanga tata Kenzo Uncle Quickly abantu bamuyitanga tata Kenzo kakati akuda vile bamuyitanga yes so ye yayola Eddie Kenzo namuletanga mu amola amujjawa ndoza Masaka eyo okay now Uncle Quickly kyali mu essaawa zino lwaki akola interview ndowooza wakati wano Kenzo nga amaze okufuna erinnya afuuse star maybe waliwo obutakkanya w'abaana babiri so they split because ono Uncle Quickly webeera nga yayamba okutufunira Kenzo n'afuuka kino kyafuuse yali badde very proud gyali omwana gwe nayola afuuse ensonga so buno zino stories zino tezaali mu gyeyo nnyo but maybe it confirms nti bakyalina unresolved issues at hand ezabaawula kubanga kati ono kyakoze kyebayita okukuba omusumali ogusemba the last nail in the coffin tewaliyo anyone mu Uganda wano abadde ayinza kwogera ku nsonga za Eddie Kenzo nga Uncle Quickly tewali kabere ffe ba obbi abasoma naye twali tumumanyiiko ekyo ekyokusomero naki bino ebirala nedda kakati this was the right person okujja okubyogerako wabula nze muli nalirowoozezza omuntu omuleka ne yeeyiiya n'ayisaawo kyayisaawo mu Uganda muno tupamba Uncle ali mu kweyiiya anti kasoowulira Uncle Quickly byayogedde byonna wano nze kugamba musajja mumanyi amanyi Eddie bwati ku fingertips era mu mboozi eno nga yeyongerayo yayogerako ku Eddie we yafuna obutakkanya ne Rema n'akubira ono bikoze bitya kimwe ebiri mu mboozi mugere mulabe interview eyo ku munnayo emboozi mu Yugi ayogera he knows he has all the moral authority okwogera ku Eddie naye nze muli mutambi n'alirowoozezza maybe nti omuntu omuleka ne yeeyiya n'ayisaawo kyakola ki kyayisaawo olaba omuntu aza okisaabulula bw'ati omanyi oyo kye baamukola kyonna kuba ssaawa zino Eddie Kenzo ateereddwa ku mulabba ali mu kukomererwa lwaki olimba lwaki owaayira kubona akugamba nti the only connection Eddie has with Chefali baali ba neighbor nga bali mu neighborhood that is the only connection Uncle Quickly yayogera sinze ntambi akantu kalina ku Chefali Eddie Kenzo kubanga baali ku kyalo kyekimu kati nga mwe mwali ku kyalo kyekimu ne babidandi sali kati mu myaka nga 2 Shalom
nogende wa president Bobi Wine agenda okubeera ko nomugamba nti tabani wabidandi kitegeera kati Kenzo wano kibalimu kumuvunaana obona onali mugamba Uncle Quickly Kenzo you be real be you oba Uncle Quickly amanya mazima kumyaka jabira Kenzo emyaka omwenda mu Kenzo Chefali yali yamuza mu lutalo nedda mukwano gwange nga muli banneiba ngono mwana abeera wano namujjeeri nga abika yamulaba naga engeri Chefali nga akuza bulungi abaana be agambye omusajja oyo yandibadde kitange. Are you looking at that? Ekyo kitegeera tubeerako kati fe bagamba nti it takes the whole village to raise a child. It raise a child fuka man. Twabelanga ku kyalo nga tulinako ba uncle nga 10. But banembo batata nga 10 obo kitegeera. Kati Chefali kye kyali ku kyalo. Tata oyo. Tata okitegeera ekitiibwa ekyo. Kati Eddie ye agenze wa muzeyi najjukira nagamba kyale erungu jali ayo musajja. Nze side njagala okuwulira. Eno bya Quickly Uncle Quickly. Ndambi njagala side eri. Yes. Njagala family ya Chefali. Egamba ki? Ono gwe bateka mu kamera mwana wa Chefali. Kakati engenda kuddawo kaawo. Nti Quickly yali mugamba Eddie. Owudisa abantu olimba. N'ekyokubiri nti twakuyamba twakuyola. Wali badde otwebaza bwebaza. Be grateful. Wali badde oli proud of. Fe. Nera abebaza abamukuza. Anti kati woteeka wate the image of someone who is known nga mwe mumanyi amazi. Kibeera ngesazo Shalom nti mumanyi. Then yemundaba kabaka dinze genda chukuba ngenda kuddayo affe nowe. Ne mundaba eyo nga ndi ku BBC ndimugamba nti ndi mutabani oba wani wano goyinza okungezaako. Nenga mwanyamba mwa okitegeera. Nevo inogana yentambi oyo Afrika yabanga tuyisizaamu amaaso. So ne Uncle Quickly wato wakola ki wakitwala. Uncle Quickly ekyasinze omuluma kuyita mu lujja mwe bamukuliza nti street. Eddie tabadde atambuza ekintu nti ndi mwana wa street nakulira mu myala n'ensomba obucupa because jeje emirimu egyabeeranga wedda kusomba obucupa kusomba scrap bana abagamba nakulira mu kasaati ka yero obo kitegeera kati Uncle Quickly yagamba kale wadde tetwali bulungi nnyo naye olinganga agamba nti eno yali the streets wakulirako nti tewali sheltered yet we sheltered you. We loved you. Naye mu bayimbi bonna genda mu America genda luddawa waliwo ekintu kyebata street credibility street cred. Nga the more you're street credited the more you get the appeal mu bantu ne albums n'enyimba nezikula munaku bambi. Kati eri mu America kasoberanga basukulira ku street bwotunda enjaga block ku block mamundu bichi oba ne street credibility yachi ya amani. That is as far as USA is concerned and Jamaica. In Uganda nti nali munaku sala bakumama tulya kimu tata yankozesa winzo yola David Lutalo aba bayimbi we batyo bayodde munaku mulimu abaddala nga yayita munaku kati mulimu n'abalala abayina okukyeyita abayina okukitunda bapiringire ku bantu bambi ntambi nga yabonaabona katuge tumuwagire musajja wattu naye nga ntambi yasomera amasomero agasinga agali ag'ebbeeyi mu kaseera ako nensobedde ku lubiri SS lyamanyi nsobedde ku St. Matia Grammar kati nga nzija ngamba nti bannange nasomera mu UPE nga tutula ku miti oba kitegeera because nakinjagala okutunda mu bantu kati omuntu nga Shalom mwe mwampeerera wowulira nga ntambi ayogera ekyo muli kikulumamu nti nateebaza maama wange yasaddaka kino abeere nga amuweerera kati Quickly that is where he comes from. Yepenye weri. Naye ng'egattibwako kiri nti maybe baatuuka ne baawula ye ne Eddie kati yasobola okujja wano ng'alinamu n'obusungu obwo kyekugambye kiri kale nze newe nandibadde nnakyemmanyi nze nange nnabyemmanyi naye waliwo osirika n'ogamba musajja kale kayiseewo kyayisaawo abantu banagamba mbu saagaliza oba okiraba n'okireka batono yakulaga yina ebimuluma bingi ebirala ebigase ne kiri wombuuza ekibuuzo kino ekya wadde onokyombuuza wano ekya Chefali nti abaana be family ya Chefali yo eyogera ki now nze muli mu kulowooza okwange this is just an analysis and opinion not matter of fact mayiro yayanzizaako ebbali nga musango guwe nange kati oba oyogera okwewala kati this is not a matter of fact this is just an opinion ndowooza yange Eddie wekibanga kituufu Quickly byayogera Quickly nti si mwana wa Chefali nga kituufu si mwana we kitegeeza Eddie we yafunira endowooza eno waliwo yagimulukira waliwo yaluka ddiiru eyo nti muzeeyi
okukufaako amangu okuyisaawo amangu okuwa ebyasava ebijolobero aliwaadinga nnyo batabani babaganda be anti abajasi baba Luganda biki ebyo abaliwaadinga mangu ojja kuyitawo mangu tojja kuba ku nkokola n'olwensonga eyo soka olindeko wamma gye nakulira eyo erungu gyalinga mwemba bita kifa itakole olwo Eddie yayogera ekyo nyalina kubira gwe simu Kenzo anti ze nkuwa opinion kyendo ndi mukusiigira nga ogamba nti omuntu yasso omuntu bamulese ku kyaladdemu ali constructing ekisi nasiga ekifaananyi kati ze nkubulira ebirabikanga byaliwo kati ne bateesa ne bagamba naye mzeeyo ono si musiru ajja kwagala okumanya famire ya Kyefali ekonfaminga oba ddala ndi waabwe twesooke Kyefali famire ye tumanyi bwe baabeera ne bagenda ne batandika okutrackinga biki ani aliwo ne bagenda waliwo kino naye kiba kigize mugira bugizi play on okitegeera naye kati biki tovolaba nti mzeeyi we yabuuza nti wakyaliwo abaana ba Kyefali waliwo yasituka Madonna kati Madonna yiwe abagamba nti Shalom muganda wange mwanyinazi okyalina kyoyinza okwogera oba okitegeera so ate bana abala basenga banyina ba Kyefali banyina abasindoza baafa abasinga oba baafa nga ono Madonna yaliwo oba n'abalala abaliwo nga bakibayitiramu nga waliwo n'akasente akagenda mu famire setumanyi tulowooza birowooze bannange sakala timu Eddie Kenzo mugamba naye entambi muve ku muntu waffe kasobera ng'oli mu spotlight such a scandal ebirigenda ku bringing a lot of questions omukisa omwana w'omulwanyi so naye nga tova nnyo ku bigambo bya kwikwi amumanyi nnyo sina kye mmanyi nze nzira mu bya kwikwi anko kwikwi bannange kanzire ku Nana Habo mouthwash amanyo gakuluma agavaamu omusaayi osanyaza side emu owunya akamwa kozesa Nana Habo mouthwash. Nana yakakasibwa National Drug Authority okubanga omulimu ogwa gukolera ddala bulungi nnyo bamu verifyinga bulungi tombera mu nkenyera. Genda mu pharmacy, genda mu drug shops, genda mu supermarket ediyo drug shops ne pharmacies muno mu ggwanga Uganda. Ebweru w'eggwanga mugende mu outlets ezireta ebintu ebivaako Uganda tebakuguza ekipapi ky'eddagala bannanka kasa nti baguza Nana Habo mouthwash wobola byakacupa eno wansi tulina gundi zaffe ziri engrade bulungi nnyo mu initials ezikulaga nti ddala okozesa Nana amannyo ne gaguma n'obiranga olya buli kimu ekikaluba ekigonda nga toyinamu kwesigiriza wadde amannyo kubanga ogeralika gayinza okuvaamu obuzibu obw'okuluma. Nana. Yes. Mpola. Yes. Ojuga statement enyakoze nga tutandika nega saga okozesa emotions ng'omwagizi wa Nuupu. I want you to give your opinion as an analyst who's not biased, who's what the oli wa Nuupu naye njagala ompe analysis entuufu. Boli wa PFF. Ebintu byonna ebigenda mu maaso baagaba kaadi ntambi. Tandikira ku Sseggona ne Walukagga oba ne Nuupu. Nandigumidde buli kimu kyonna ekyagenze maaso mu Nuupu ne ku Sseggona byayogedde naye kyasinze okunnuma jjo Sseggona abadde ku CBS program Kkiriza oba Gaana n'agamba Walukagga musinga obukulu kyannumye kabijja kujja kyakafunaka mwami Walukagga mwekitiibwa nsinga emyaka akusinga emyaka Walukagga Walukagga yayimba ne Livingstone Kasozi nga nkyasoma ndi mulenzi muto ddala ndowooza bayimba ndi mu primary school. Walukagga ye yawa omugenzi abizzaayo ye yakozesa abizzaayo yiga interviews ng'abawandiika mu bandi yaabwe ne Kasozi. Naye ekyo si kyekisinga obukulu n'obuwangazi kya kitiibwa. Baba kyayagala nsinge akyolimba musanyufu musinga naye kigaa nti muwe ekitiibwa. Yenyigira mu campaign ne bamuwa kaadi. First, I do not concede nti yampangu nti nagudde ebigezo biri byakulema makisana round tolina bo bwe bagambye mu mpisa y'abamanyi eri transparent ne script bazireeta n'ebibuuzo ne babibuuza yamukozi yansinze ne Max Meka. Aisha yinza tubuulira Aisha Kabanda. If you don't know then you don't know.
nze gambye nti kaadi bagimuwadde akulike katulabe bwe muyamba nabo bwe kibatwala mu maaso. Ekintu ekyo kyannumye nekyakulumidde ki Sseggona gamba Lukaga musinga obukulu. kati yabona omwana Shalom Walukaga si mukulu wadda Oli si mukulu bukulu Walukaga wadda aludde ku nsi. nze balisa yanko omuntu mukulu nga Walukaga. Walukaga asinga Sseggona obukulu. Ate Walukaga ngoyagala anyiige ezo yogere ku kyemyaka era oluyimba lwa gundi okuze kiwewalo yakuba Walukaga. Oli serious? Gundi okuze oyambanga n'owulira ensonga gundi okuze yakuba Walukaga. Walukaga abamumanyi woyogerera ku kyemyaka ayita mu buyisi nimba muwogera ku birala nti Ferguson mukulu amanya yaddako. Benye tuyogeza ndibannaye Ferguson mukulu amenya kati muddamu songa munye ninge byaddala Walukaga mukulu asinga abantu bangi obukulu bwandisubidde nti ate be batoolo. So mukulu wa Sseggona byaddala Sseggona nali ne Papa Misa Kisemakula ku Papa's. Papa Misa kanyinza bayina emyaka 48. Stop it. Stop it. Kanya oba mwadde 5 nenze yanyumiza Walukaga nga simanyi oba yabasomesa nga kinga bo bana bato yali musomesa. He was a teacher mu primary kati wasomesa zaabo okitegera kati gwebuuza anyone aludde mu industry no kale nga mu kuyimba ayinza okubulira Walukaga Sseggona mukulu emyaka Sseggona yes mukulu ne Walukaga wadda nnyo naye akula bulungi. Okumanya Sseggona yagambye yali mu primary ngala Walukaga kituufu lakwa Sseggona kali sabazo nti aliko bino ebimutambulira kwa inzoloza he's bitter but he's telling the truth. What is serious? Mga Katonda mu ggulu Walukaga si mukulu wadda. He's not old, he's ancient. Thank you, the right word. He's ancient. Sseggona agambye yakula bulungi njagala nkulenga Walukaga nga emyaka Sseggona ajjanga independent. Naye ajja kwagira president kwa Bob Wine kwa president akakwagira Bob Wine then kwa abaka ba parliament mpoga byawanda keddusu mu DF bagenda okwagira. Ekisookera ddala tukyalina obuzibu mu mateeka agamu agatufuga naddala ku side ey'ebyobufuzi. We wali obuzibu wokka mu ggwanga lya I think it is Tanzania if not Ghana, one of those two. Wobeera ng'ozze mu kibiina n'ogenda mu vetting ne bakukuba tojja Bakina okuba. Nekiri mu tteeka. Kiri mu tteeka. Kati wano mu Uganda tekiri mu tteeka kitegeera tekitosobola gaana muntu kujja kwesibwa wadde omukubyewa mu kamyufu konna tosobola. Era nze entambi sobola nnenya muntu yenna ajja kwesimbawo independent ng'etteeka liri open kuba namunigina kozi nga bazzeeyo ne balikola ki ne balikwatamu. Ne nabo kati mulimu olumu woobaddiramu abamu abagira ku independent. For example nga the vetting process tebadde fair gyali yekyabaalowooza ngenda kuwesiteseza ezimu tubadde mu bumifu bwa NRM obulabi obwo bubaddewo waliwo 2 months ago naye nga walaba the amount of money zaaliwo staffing of abalonzi abajiddwa okitegeera ng'olaba bakubbye bubbi ng'oyita kusinza endi naakusinza bannanga oba okitegeera nga it is unfair ng'olina kujja. Ngenda kukuwa situation ya Alan Sewanyana ne David Musiri. Imagine tuli abantu babiri Shalom n'entambi tuli mu kuvuganya ani agenda okukiikirira Nakaba West. Eri walala waliyo Jebbi ali ne Ronnie mukaawe beetwala. Kati nze mbera nga nze Alan nga manyi obunafu bwa Shalom n'engeri nyinza okumulwana obutafuna kaadi bajuwenzi ground because ebita mobilization ebikiri ngamba Shalom kurundo mu mazalimba kaadi egenda wange. Then ate oba oli awo n'owulira nti ate Ronnie abadde avuganya ne Jebbi ebukoto bamugyeyo atazze yawangudde mmwe atabadde subjected ku nomination yammwe. How do you resolve that? Do you go contented? You can gamba process tebadde fair kanzi oba kitegeera kati kyenkugamba nti oba togenda kubanga obanenya. Now for Sseggona ebyaddala I believe nti tugatta ebintu bibiri. Tugatta loyalty y'ekibiina
ne tugatta n'obukugu obw'omuntu experience expertise okitegeera kati ono mpya n'afuna ki experience nga nemwadde mukisa awenzija wobeera ng'oli ttiimu ya mupiira ng'onoonya ba best nga mugenze mu bunnya ng'onoonya bakubi ba penalty abalungi osobola okuwa embaliga ayinza okuba eri oba kitegeera nti ogenda kuwa Bruno kalekuba ne Bruno kati atugira bulala naye ojja kuwa the best Mbappe kati woba onoonya best legislators because mugenda mu parliament so ekiri mugenda mu parliament kunoonya the best muyina siniko the best of the best legislators waliagadde kuwa omuntu oli dali proven n'abeerayo ngenda kukikuba side biza mirundi ebiri ku side ya Segona that is where he comes from he says look guys me this is my CV law in terms of being a lawyer tugende ya mateeka maze experience yange yeyogerera n'ebirala the best n'olwensonga eyo I deserve this card but the contrary nga woyogedde nti abalala banafuna batya exposure eyo no gyali nasinga tebaweebwa mukisa tisinga ne Segona we yajja ogwasoka 2011 tebamuwa because gwe yali avuganya ali abadde ebisanja bibiri teyalifunye ki teyalifunye mukisa ogwo nti webuzibu that it is just a thin line nti ne Walukagga gwe wandiise nti no kyenjeji ayina wayina okusookera olina muwa mukisa ogwo togenda kumukuba sideline ng'omugaye gwe genda because waliwo wano kabiriiti kati kabiriiti anaamala kufa onaalyoka ajje oba kitegeera so awo Walukagga bwe muddiramu oba kitegeera n'ekyokulala nti pate yeyendosinga yegaba kaadi pate etunulira beyond just Shalom okubeera kaliba nti amateeka agacyanga waliwo okubeera ng'olina omuntu olina omuzannyi ku ttiimu naye nga si wuwo nga Magwaya pira egujja mu box teyeeteeba naye nga wuwo omwambaza n'omujoozi kyogamba nkuwa example then n'ogamba kanfune nkuwanga muzannyi kyafiirawo naye ng'omupiira tagumanyi bulungi nnyo kati ebiseera biri ebikadde Osman Dembele omupiira agumanyi kati ebiseera biri ebikadde twali tulina abasajja kati mu manyu yaffe eri enkadde y'aba Ferguson nga tulina esajja yaffe Nicky Butt John O'Shea Wes Brown nga bimakanika naye nga kaso kiteekamu n'okigaa kati patana Mason omugobe ajja mugoba ajja kuwa result kati omutendesi aba he would rather John O'Shea gwagenda okuwa ebiragiro nti ngobeera oyo nfatira oyo nga ku Van Gaal yakwata under Herrera ani yaddawo oba yagenda namugamba njagala ombeerere ku Eden Hazard oyo tatambula nti Herrera kyakolera kiba kisinga ekyomuzannyo ono oba Luis Nani eyeesalasala n'obukoloddolimo because omupiira agumanyi naye nga bamudisposesinga buli wabeera gwina ng'abazzayo babateeba kati Bobi Wine ekyalina kaseera kano agamba kandeete bano ba Wes Brown ba John O'Shea azisolonga zibalina omutima gwa ttiimu than okuba ne ba Neymar dressing room bagitaddemu obuzibu okitegeera buli saawa twongere tugira booti buli saawa tugenda kugenda wasuula omupiira tayagala gambwako tojaga tosobola kukwata ate muzannyazannya bulungi nti azanyisa amagulu abiri nokuteebage nange sikanye Katonda nze gwasizeeko akazigo kati obuzibu bwebo nti ono omutendesi Robert Kyagulanyi nawo mutwale nga Ferguson tayagala kubeera na muzannyi agenda kwesala bagenda bagyeko omupiira tactics zife ayagala wa order nti beera mu position y'olinde wekugamba kubayo oba tokubayo soka obeere nagwo kakati kyekyo bambi omutendesi kyalimu patero yolite essaawa zino egenda kusupersedinga nnyo obukugu expertise kuba omukugu oyo singa mubeera mumaze okuteekayo team squad egenze mu parliament naye omukugu oyo sebo nga pate eyise meeting bani mujje twegeyo omukugu agambe nze biki bye ngendamu ebyo nze omupiira ngumanyi sijja kujja ku training but aren't you guys we chanting him no nitaze badde kikugaziiza naye omuntu ali yakitegedde ngenda kuwa scenario emu noba kino nkyogere Shalom ekingobye mu kibiina ekingobye muna protecting je bya nakateekayo now kanterere so kenyo nam bakino kyena kungobya mu kibiina ajja kugoba ntikyera kungobya mu kibiina kuba kijja kusiga ekifaananyi ekirungi mu nsonga z'owekitiibwa Mathas Mpuuga nga zibaddewo ebaddala zaali nsonga nga z'amaanyi ne ziteekawo divisions mu kibiina Bobi Wine
yakwata essimu nanoonya enamba ya omusajja asambisa amagulu abiri oyo Seggona muganda wange ogamba otya obadde oyinamuko ku buddo gye twogeremu mu nsonga za muganda waffe oyo musajja on the other side of the phone nga sina budde sina budde kale tolina budde essaawa zino naye tosobola kufikisinga mu wiiki eyo ngejja kati ddi lw'osuubira okufuna obudde ebyo birekere ddala biviireko ddala tubireke what do you do yazole yalanka yalaga nnyo mbu aliroyo eri oli nti n'oba ng'oliro yeeri oli naye onaakugambye jja twogere mu nsonga singa maybe meeting eyo oba yagigenda maybe mwe mwalifunye ne resolution maybe n'oli oba kitegeera naawe ekyo kyamunda nkyogedde era banansonyiwa banansaasira tikyagulanyi yagezaako okumaakuma mpuuga okuma naye ng'alina kuyita mu banno bakulu banne baseggona twogeremuko mu nsonga ezo kisajja kikulu ne bagamba ng'ovudde ku bino ebyonabona ebyaliwo because is a leader but the challenge is nti bannaffe abaava mu deep block with the expertise and experience Mathias Mpuuga Nsamba Mwanga Kivumbi kati bamwanga bo kyali ku trail ne kati bana ababiri for example because bo be bavuddeyo ne banaaba bo Kyagulanyi bamutwalanga amacha okitegeera nga balabula bintu ba baby abasinga businzi rank o amini lak mukisa naye bino ebirala nga tebagala kumanya yani mu bigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba leo badde ngo biwulirira birimu okulengeza okwa Kyagulanyi nti ajali wano fe tukyange eno waggulu obo kiraba era ne gundi yagambye owekitiibwa Medad anaki yayogedde n'agamba ndowooza bannabusiro nze yabalaga no oli yagamba nze yabalaga Kyagulanyi badde Masaka Kyagulanyi bagamba okubalaga nga atandika okwimba mu bbiri gumunga yali yabunayo dda baate bamumanyi batya anti okusinziira ku ye eyo kitegeera so ndowooza ensonga eyo ya Kyagulanyi atunuulidde nnyo more of ku team ani agenda okudeliverangira team nga yo saako ne bagenda okukiikirira naye temwakikoze yekka Seggona yekka nekyo kize bulungi mukama bulungi okinyonyodde bulungi nnyo Seggona nga gwe oli wa Nuupu Ntambi muli mu kibiina mwamwogeza ebisongovu ne mu mukyaya Mpuuga gyandibadde addukira kuba baamugamba yogera ani akusiba Alan Ssewanyana baamussa ku nninga yogera ani akusiba Mpuuga yali akudadda omusajja ne mumumaka akashare mutadde mu katu ogenda kumfiriza ebintu bingi nedda ogala njogera amazima njagala tuogala nze anti bw'ojogera amazima togenda kumfiriza nze kwanza nsoma comment section nga abantu baganya yo musajja mumuvuddemu where I need you most Alan Ssewanyana musajja wa wino mumaze omukyaye wa Mpuuga nene ate mumye kadi mwagala abenga kisengejja abonebone Alan nze mufiringirako lwaki Alan would have not been given a card, but in a right way. Oba kitegeera mu ngeri entuufu nze Alan we wokawuka we mulereramu challenge eyabadde ku Makindye awo naddala West nti bannaffe bano ababiri ababadde bakontana babadde in fact basatu nti kyatukoze bubi kati ngaffe ababeera logical bambi okuba nti bawaddemu muntu mulala atabadde mu competition nabo kati nze nkubuulira amazima nti Zahara muntu wange era mwagala nnyo nga wokiwulire era ngenda mulonda era ngenda muswaggulira akalulu naye tolina tofaultinga Zahara yabaddeawo coach n'agamba instead of okutwala ku lugobo oluteebi jangu nkubire wingi baaka wano wenkutadde kati yasobola okugaana so this isn't about Zahara so nabamba lya Zahara ambulati Zahara talina musango ye yabadde ali awo nti tuli mu magye komanda akugambye
genda kati genda kakati ogenda kuvira mweno na vire mweno tusola gamba komanda anza ate njagala kubeera wano kati nekiddayo kinagambye ekya amateeka agafuga ebibiina for example kubanga togenda genda ogambe nti kangende mu court batekewo injunction tuddeyo mu vetting obo kitegeera nti amateeka ga reserving rights zonna gonna kwani bagenda okuwa ticket abamu basalawo ne bagamba katukole primaries nga NRM nene mu primaries zayo ebirumiro biraba amusaayi guyiika n'abafa bakola ki bafa twagenda mu kalulu ka Seeke wano aka NRM n'owulira muno waliwo ne costa yagende Nairobi n'ereeta abantu oba kitegeera bibiina byabwe ebyo tiragenda complaining n'owulira abalala nga bo tebakola primaries tebalina resources nga bagenda kukola vetting nga NUP esindike besindika ku ground etekewo 60-40% ninga ye reserving rights ofunayo ebibiina ebirala nga PFF ebigenda okwapointing owapointinzi tusazeewo Ssemujju yagenda okyekirira kira tusazeewo gundi Lukwago yajja kuba okitegeera nga talina gwavuganyiza because it is their mechanism kakati ekyo kibeera nga buli party esobola okukola kyeyagala nga kirina stipulated nti mateeka gaagano basobola n'okutuuka olunaku ne bagamba katubere technical and tactical let us do what they call internal harmonization nti otutunulire Makindye eyo tulina abazanyi babiri sawa zino tulina Messi ne Ronaldo that is Shamimu Malende ne Zahara naye bombi tetwagala kuluzingako nomba tebi balungi tukoze tutya nenga kuchoto tulina bako na muntu omu tumanyi katusese tutero Ronaldo ono asoka tukubire kano kan namba 7 maybe oba 11 kati bano NUP yo kiyakoze dani okufira bana ababiri Zahara oba Shamim nga tebazanyi balungi Makindye eyo ingeri Zahara jabadde ntino we Makindye gende gyoba okolera omulimu ogwo kusinziira nze kyendowooza kye balowooza in terms of harmonization nekirekawa Alan Sewanyana nekimuleka nga kimugamba nti tetukulabyemu nsa ajanga independent agenda kujanga independent anawangula ana chance wangula ekyokuwangula kiri eri balonzi ba Makindye Makindye boogera ki Makindye tibanakufu essaawa zino Shalom tibakulimba muno waliwo abana aboogera kino ekikankanya politics ono waliwo bingi ebimukola ndilo olunaku olusembayo wasolbawo factor nzijukira akalulu ka Kampala Women MP 2016 omu ku bantu abalinga abantu babakooye yali omukyalo yani Nabila Nagayi Sempala Nabila yagera Dr. Kanokiza Besigye bisabye kwekalakasawo bikibi kitugenda mu kalulu ayise mu Kampala wakati Nabila n'agenda ne yejira ku Besigye bwati nyatula ku front scene nga Besigye bamukubatiya gas amawulire gakuba that was her card that was her win we aitira wa ninga itagenda kuwangula kati ke kalulu ke tulimu oba ke bakita October miracle mu America teba kulimba nganti the ground yange nakamaze America eronda November haja October miracle ngatu mbusimanyi mu polo zone yabada wali wasolo kujjawo miracle mu October ebintu ne bichuka and that is politics everywhere teba kulimba nti wano namaze memanyi wafuna kajo boy teba chikulimba ekyo bera mu nyompola nga tuvudde wa Sewanyana bannange bwe tujidde ku mpewo olunaku olwaleero abantu balumbye amaka ga Lois Sembogga nga baagala ggocha bagalumbye ejjo anti tujidde ku mpewo nga baagala kwokya makage kasoke nkweyo nakalangwa nkunyumiza kyabaddewo biva tuneda kikanga 10 tewali buzibu ntambi nenga nkunyonjole bunya songa za arani baba yagala kunsala nviri otwale emitwale amafuta ga mitwale 3 okusala enviri asale kubewa abo biva oliwa biva organic njagala nkasoma sponsors Gmail banna terembijje naye eno bannaffe abatulaba era abatuwuliriza tuyina bannaffe abamu kubatuteeka mu ssente nga bano be bannaffe aba Biva Organic and Natural Health Products abasangibwa side zaawo Emmengo bajjanjaba endwadde ez'enjawulo
endwadde ez'abaami ezibatawanya ez'omu kisenge empitirivu omuli abaami nga mwegaya mu saizi temulwa mu kisaawe n'abalala abalina ebibasumbuwa ebyo mu kisenge sako nammwe abakyala nga muyina endwadde ez'omu kisenge ezimunyinza obutazoogera bano ziyinza owulikika obulala naye nga biva azikolako takoma ku ndwadde ezo za mu kisenge z'abaami n'abakyala allergies abamulina kookolo kukuba myasi senyiga atagenda okuziira asthma atagenda kusiibwa mu nnyindo abalina emigejjo abakyala abali embuto wabula nga muwandawanda temulina maanyi boosters zammwe weziri abalina ebizibu mu mawuggwe langa problems era nammwe sobola okubeera nga abayambako kubanga mujjanjaba batalina mabeere wabula nga muyonsa nga mwagala mabeere awo wona biva abeera akolera ddala bulungi nnyo ng'omulwadde ng'oludde ku ddagala wona biva abaana abato nammwe abalina general body fatigue era mugende ku biva organic awo emengo okulirana Masengere ekizimbe kyaffe kya green kinene obeera okiraba kuba ku namba 0702 754502 ne 0773 454502 ne 0752 60 24 27 beba biva organic. Yes. Atuvudde ku biva watunze egomba. Yes. Abatuga story abantu. Yes. Abagalo. Lwaki bagala kwocha olunaku olwajjo chairman or chairpersons aba zones ebitundu lozanga nga 65 or 70% mu Kawempe South bekungaanyizaamu omulimu okwagala okugenda ewa Roy Ssemboga mu makaagi okumwegayirira okuba nti nno akomawo mu race. Roy yabadde akkiriza nti kali basaze okubanga bajuwuli akawuka kagenda kakola ki kajjamu. Bachairman abo bachairpersons abo baba batuuse ewa Roy but kwa bwabera civil bagenze mu dialogue ng'ate waliwo abawagiza abalala abazze ne beegattako. Video walabe interview ya Farouk Sarkozy, interview namba eri awo abantu ne bajja balabe abamba bayina ensolulu abamba baguza amafuta bagala kuteera nnyumba ya Roy Ssemboga bamulanga kinno tisinga tokomawo mu kalulu tugenda kwokya amakaago oyagala kutulekerani tebona Kawempe South ekitundu kyaffe Kawempe South tekifiiriddwako emyaka gino gyonna nga 10 abagwira we bajja we batulugira we bagenda tebakulidde bano tebasomedde bano tebalina kakwate konna Kazibe Bashiri bazze baabo zo akiseyo olunaku lumu mu parliament akomyewo siwe kyali mukyali ku Kazibe Bashiri ate tukomyawo oyo naatuyiseemu ate waliwo mwalago magala okuleeta nga talina kakwate ku kitundu kyaffe tasomeddeewo talinawo wadde kasiisira talinawo wadde toilet talina gwe yali azanye naye mupiira wano talinawo wadde kaduuka nti business yiino wadde mudala gwa chapati guguno gumagala era okutuleetera ng'ate ku mulundi guli mwatuleetera oli mu ekibiina ne tubeesiga n'atu disappointing kati Roy otulekerani nga bigambo by'abatuuze geno labe video geno labe interview ya Farouk Sarkozy gye yakoze Gossip Live nga bagala ku nyumba at least kujokya kati abantu aba chairman n'abantu abawagira Roy bo Roy ni tabalina Roy obejume yeta balina bagala okwocha ennyumba bamuge bwotajja Roy mutugenda kwekola ekintu tugakwekola ekintu Roy ni musajja wange nnyo imuza Roy ni musajja wange bo balina abagiza mwagala mu parliament bo bakakam abawagizi ba Roy bambi bakakam nenga aba Roy bebo wabadde abala kati that is what happened but then in analyzing issue eyo abadde babuuza ne bagamba nti Roy yajja independent era nga mu card ne yamukuba yajja independent yajja ne Roy mu kaseera ako yali yakamala doza weeks nya mu campaign kubanga yali ali mirimu gya kibiina Roy bamu kuba atandikira ddala enkola ya people power na kibiina byonna yabyogera najja ne yesimbawo weeks nga nnya okitegeera mu kaseera ako is a rookie experience talina tamanyi ngeri ya kuswagula kalulu talina sente okitegeera bakusoma webityo niye amaliriza mu kyakusatu ngafunye obululu bwali buwerera ddala nga buli mundoza nga mutwalo bwe yafuna obo okitegeera kitegeeza nti essaawa zino nga amaze emyaka nga 5 nga abalimu tuvolaba nti ground terimba goge mazima nti abantu atisi balabiddwa kati lwaki ground ate agala Roy ate nga kadi bajiwadde Nyanza anti ground ndala ne party ndala kyesalawo okitegeera yo ground chovolaba nti bo bagamba nti abannaye
Twagala Roy temutusibako muntu wammwe mulala. Bo bagamba Roy. So mu kaseera kano kyekyo kuba ono era bamuwako ne ku kaadi ya ku Kampala Central 221 era newe nyini wazaalwe mu kyamubya wa Kalulu Nsereko twakira banganda jebbi kwata kano ka video akaddako mugenda yatina kalembe basomereddwa namba esimu eri awo bampola mpola nga tuvuddeyo eyo bakyaliwo omulala ombaka w'emicha nda maaga kwate Joyce Bagala yamiddwa kaadi ntwatwa wamukozeko interview jeri Kasuku live but tunashoba cha the hardline enchancha azazambali Blasio Mukasa kakati ngovude ku hardline Joyce Bagala bamumye kaadi olw'ensonga nazo ze bawadde ekibina bwanga tagwanidde onaku lwaleero I've been informed reliably I've been informed that what mbo Joyce Bagala ntwatwa avudde ku kya woman MP tagenda kwesimba ku kya woman MP akirekedde o minister Nabakoba azze kwesimba ku Mityana municipality ekya Honorable Zake Butabi Francis agaka gwawogego ogawulidde wa Bagala avudde ku ky'abakyala kya woman MP ekya Nabakoba azze kwesimba ku Zake Ntambi public down and nutshell gwengo ina gali kusia jukira bulijjo Zake akuba no Bagala pozo liwe Mityana ata ku kyalo bankubidde simu kuva mugende Mityana agali ebukanaga hantu akubembutu ye ground egamba eta ku Zake Zake akuba mujja kunyiga abasinga abasinga muri ku TikTok ate nayogera amazima goli wa Mityana nati bajja kunyiga ati abanyiga bali eri mu Buwalabu tebali ku ground abasibe ebukanaga Zake alino kongera mu amaanyi bagambanga musomero pull up your stockings ngaka mwana mugezi naye mbwasibye nnyo Kampala abeera nnyo ku live okwo ne ku mikolo nze badde simanyi naye decision eyo wabanga Bagala gyatuuseeko suicide thought politics biba bibalo calculations one obalabalamu obera nga Joyce Bagala nga tebakuwadde card woman MP ba district number 4 nga muresi mugenda kubeeramu wa NRM gwe bayita Nabakoba mugenda kubeeramu ono gwe bawadde card baye mukisa na bossa bamuwadde card naawe nga muli basatu waliyo n'abalala mmanya obukka n'abalala kati muyinza ogenda mu split vote mu ababiri bulune bwawo gwe Bagala ne na bossa namugenda mu split vote ndisinga babadde babiri Nabakoba n'omukumwe mwani badde musobola muwangulanga omu alina emitwalo 3 omulala alina emitwalo 2 kati gino esatu musobola ogigabana gumu kitundu naye n'asigaza ebirigi so split vote eyo Nabakoba abalya kati Bagala abasobola okukiraba mu mbeera eyo n'atagendamu eyo race jukira district nene naga kati Kanumbe municipality ntonotono naye wabanga yasazawo decision eyo yeebuuza one ekiba kiyinza okuba nga kimutanudde how popular is Zake unpopular kakati awo wabanga ali unpopular Zake kiba kimulidde Bagala asobola okwangula Zake baba alonzi bagamba oli nga alikwatibwamu yayitira nnyo ku taata ate ne kadi ya taata mbu taata akoze emivuyo mingi wenawulidde simanyi siriweeyo gwoweeyo wano wetulaga kati omugenda mu bato ya Bagala ne Zake municipality nga ebyo ebiriyo ebyo ebyogerwa abane upper hand than wali mu split vote era abantu bamusanyukidde kati awo nenze ndi ku musajja wange Zake emboko Zake kijja nze ndi ku bantu gwe baagala wakati ffe tuli b'Emityana nze ffe bijjaffe biri Mityana famire zaffe ziri Mityana kati mbaka guteekawo yenna kitukostinga togaba abantu baagala abantu baagala tobawa ssente nga baagala bbaga so tugasukana olw'obudde ninawo omuntu omulabulayo Manot Haven Airbnb sayo muni ekitundu ntambiyogera bannaye Manot Haven Airbnb bo bakugamba mbu nti
ayagala ogenda owummulemuko awaka home away from home buli kimu nga gyekiri ogenda kukisangayo bulungi nnyo ebikozesebwa ewaka byonna TV firiji kino kyuma kyozango ekizikalizaawo paasi microwave ebisenge bibiri ate ebitanda bisatu n'obuze n'abantu abalala bayitirivu nnyo embeera ebeera bulungi ample parking space security ennungi nnyo n'alyanga ye mumumanyi kuba ku namba 070 kuba ku namba eriwo ennamba 0701 55 81 33 Manot Haven Airbnb atenga tukolana kuba airport drops ezo nga bakatuka airport tukukimirawo n'okuba notasumbuwa amakamba aleka nsoleko mu diro weeks 2 bakubuuka abana ku machango cha China bulangiti omwana nakubuuka so kuswala okwo kwewaze ngogenda ku Manot Haven Airbnb enalia banjagala ba program ya weekend yenu bannayuganda mwenna tugende enamboli Chitaland Vipers Okosencha that's fourth fone ngojjukire Saturday but tugenda bera nambole fenna Vipers kwata akantu kano nzo wa Viper kwata akantu kano ngenda kubaawo yangu abanayi wali wa Chitala anya tuvuma guteka ya khantu ebyaki teka ya khantu so samire sabo kuluna kugenda balwa mukaga nganya okosencha tuba program ya nambole tuba Vipers Venom Chitala FC kati faba sports club village ogo salo ngosambe KCCA Kasasiro boys abantu besunzo mupira double header bana mujje enambole meno kubabulira sente kubayo fenna Vipers ana Venom mujje obusagwa Vipers bagise double header ale bad sawa zino mutwalo gumusolawo empira ebiri ejo ordinary ku mitwalo ebiri ale bad osobola kuba erango olaba then silver 30k ale bad mutwalo gumu olaba ordinary mitwalo ebiri ku lunaku silver mitwalo 3 premium mitwalo 5 platinum wayinga na kamera tukalya mitwalo 10 batuyimbira abayimbi katale yandikandwa katale yandikando jali kujja tickets kuti www genda ku fufa.ticket.ug double header that is Chitala ne Vipers Sports Club KCCA ne Vida abanya sham 5 na subiza ala nyokero tugenda bana ye mujje tumubuze kandi mujye ipilonje eno so kulwa mukaga saya tugwere enambole double header Uganda Super League much better format eno nungi nnyo awangula league agenda kutwala bukadde lukaga imagine ku so jede nenda domegizo mpira yes tetuga sukana kulwa musibe bulungi mweraba okoja